Mbuzi egenze. Mama. Bwezi wezigenda. Osanza kusida. Wezigenda by the way. Chokawe unyembatola atono yategeera. Covid yabadde ampusemu just. Covid yalumba gowe. Yenga ne customer care balungi. Abatolo. Nyonyo. Omutolo. Atya. Omutolo we yetundira. Omuganda tofuna customer. Ani asokofuna? Omutolo. Fala yafuna ate. Ate fala customer care. Kanzi yenkugule. Yango kule. Wena abasinga okugula bavene mu kibuga. Ekibuga kiriye. Neno gaza bafu. Gaza bagala byabwere. Jango okugule. Muganda ali wano Omutolo ali wano. Tambula ng'omuguzi. Era nzize. Batambula batolina amagezi. Ateze mmanyi. Tambula ng'omuguzi nawe. Basasudde sente zaabwe ng'ojja tambula otali kitaliimu. Omuguzi abeera serious ngate. Ate bajja babuuna n'okubuuna ng'obumba bwabuna bwa ddiini. Yajja yekengera. Amooti oludde mu kugula. Nange Birambi Nigeria. Sibakumize. Omanyi ne bwe mutambula. Jangu ogule gwe. Wonna. Okumanya Abaganda bayaayi bayongera namwe ebisoko. Mulimu ebisoko ebiddako. Gomanyi short na longo. Nze kye mmanyi. Bayongerako ebirala nga 5. Waliwo ebiddako. Ku short ne longo. Tereera nkugule. Kumisa mpisa ogenda bayaye. Alo. Eradde seo. Eradde. Sibeta nnyo. Bulungi. Engo ine empisa. Era ndi muntu. Oli Muganda. Ndi Muganda. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ne nabagerekero Muganda sanga lya mbogaza nyine mayira akenda. Bambi. Ate nakwandagala ne semako kilo. Katukoze tutya? Nti akabeyi kali. Wangi? Nti akabeyi kali nnyamu. Nga kiki? Tumanyi nti obusaanyi. Wangi? Obusaanyi bwatulira kasooli. Ate nze gula busaanyi. Nze gula ggwe. Meka. Shoti ya mitwalo 10. Shoti ya mitwalo 10? Ezo nyingi. Longo ya 12. Longo, Kati nkwesi yenye ya 25. Yeriwa. Live. Tola nali jazire ya 28. Yeriwa. Osula nange nnaku 2. Ate nga ndi mufumbo. Nkweka nzunzo ya 3. Yeriwa. Etonga ako kamunguluze ya kwanulayo. Tola nali shababu. Wangi? Nali shababu ya 5. Al-Shababu? Yetya. Etonga ako matulikanga bomu. Nawe kasema toli Muganda. Ndi Muganda. Erisebe Muganda liriwa. Liri mu ngalo. Labe ekintu kyotwala. Nakulaganako. Ate ogenda kitulako. Allah logwamu amaanyi. N'onafuwa. Bawali agasajja agatuka ku bitundu by'ekyama ne gako mbwa ina laavu. Mbusimanyi bikyaleesewo sitaani simanyi biki. Nakubamu omusaalaba. Abeera mwaja agenda okubijjako engalo nga n'embugo nga nga zakivaamu dda nga zikuŋŋanya zeetaaga peege ng'okuzikuŋŋanya okutamalakana kakwata engoye kwata goze kuŋŋanya ng'ezibadde embuga zifudde obudeeya. Abaganda kyembamanyiiko kimu, Abaganda be basinga empisa naye Abaganda ffe tusinga obubbi. Abaganda mwakolako lisaaki. Amooti Abamerika baakola ekyuma nga kikwata ki? Nga kikwata babbi. Ne kikwata ababbi e Bulaaya yonna ne kibamalayo. Ne bakireeta mu Uganda. Bakisookeza mbalala mu dakiika 5. Kikwata ababbi b'entaawo Abanyankole nga 10. Ne tugamba ye atuwonya obubbi mu Uganda. Ne bakitwala e Busoga. Mu dakiika 5 ne kikwata ababbi 2. Ne bakitwala eggulu. Abalugwala si babbi kyakwatayo mu lugwala ogu. Era weewonye nga mama we Muganda taata we mu lugwala alimu Akaganda. Ne bakireeta wali e Lubiri. Ku Lubiri e Mengo. Ku Ngoma, ku Ngalabi. Ne bakiteeka awo. Mu dakiika 2 baali bakibbire. Leka naawe ekyuma kyennyini. Abaganda. Bakibba. Abaganda bonna. Ozanya n'Omuganda. Olaba Omuganda akubbira Abaganda bazibu ne baba alina emyaka 5 akulaga alina ennyonnyogeze. Omukwana ali eri gw'oli eno. Nga simusemberedde. Ye nakulaga ennyonnyogeze mpitirivu z'alina. Hello. How are you? I'm fine. Amannya go? Amanya? Nabanke. Wani? Nabankema. Oli mulungi. Webali okusinga. Nsembererako nno. Nange ndekanze nyina ensonyi. Olina ensonyi. Kyokka olengera kirina n'obulevu. Bwakika bambi. Kati tukoze tutya sembere eno nkwewe. Ndeka nawe sisobola kujja nze nyina ensonyi. Lekera mama Mukama Katonda. Abamuyaye. Omuganda. Kati ate nno okumanya bayaayi. Ne mukaboozi. Akubiramu. Akumalamu amaanyi. Mukaboozi. N'atakubalamu magezi. Leka naawe. Omuganda. Jangu.
gwe muganda nze baawo tuli mu kaboozi nsumulule kati womanyire obubbi afuna essimu awo makkati awo nga muli mu kaboozi waliwo amukubira essimu kandeete n'olyoka obulya nsumulula Fuddase bannange onzise taata kajimu onzisenza bannange simanyi bwenkya naatambula waawe nga nalaba agawenyera bukyakwata binyanja ku luno nkwatidde mugonja bannange onzisenze essimu evuga obaani ankubira ono senga nanca gwetwala embisi aba senga kajimu namuwa sente tiyazikuwa ne bannange omwana oyo afuuse mubbi tofaayo nja kuweereza endala senga kale baayi nja kukubira enkya kale wuuli bannange otandisa olugezigezi lwo byalina mbiwulira bwe babiwulira sibiwulira mpulya ebidongo kitegeeza yaga kunkubisa akapera sibiwulira nyimbi yantasebo kwankwankwankwa tuwanga pera oyagala liriksi yo kyanguddeko bugwano juzi nga nguyingira omwaka nakedde ku makye wange nga gonna gwereze omule gw'enkuba mukyala nanga ogenda gwereze begutyo giddemu ennyumba nabaina akagira munerekekumula amazzi amazibu enkuba erwakedde saanyumadane nenjifuluma anti ennyumba nerukangenda nga ninya akasozi keribaga nensanga abazisika embuzi baziza muno baziza muli nembesonywa nensanga abazirenga emboga nga nene zakula kati otoweddeeyo oluyimba olwo oluga mu kategole ki muki lwoyimbye mu music awards gospel gwe luteeke gyoyagala nze gyemmanyi oyo gospel alinga wange naawe naye ba gospel kagamba kati mukama oli muyaayi tewayimba mukama oli muyaayi newakola fiimu nnungi bw'obitunulya nnyo ddala mu katonda yaliwo gyekali ku youtube gegende ku youtube channel gyekali mukama yaliwo omuyaaye omusaba ebintu n'abikuwa yennyini yayamba omubbi n'abinona kati omuntu bw'ati yefuula ye muntu y'omu ogenda mu kyaki n'osaba n'ofukamira n'ogamba mukama nnyamba nnyongeza emyaka emirala 5 mpangale ku nsi ng'onaakuliranye mubazzi abajja ki kesi z'abafu naye asaba esaala ebeera ndala kalize kansaba obulamu mukama nnyamba mpangale ndaba abazzukulu n'abazzukulu mukama ompa obulamu taata nkwegayiridde omubazzi ng'asumulula mukama ava mu muzannyo twala abantu abaana baffe baddayo ku masomero era n'abatwala bona n'abaanukula ebintu by'eddiini kati babitaddemu ne customer care abaki bada bakola keesi z'abafu waliwo akalango kennawudde natidde kagenda katya wane katwe tukola keesi z'abafu ez'omulembe ennungi ddala tuli mu promotion mutweyune bw'ogula keesi y'omuntu omukulu tukuwerako omwana omuto kayongeza bw'ogula keesi 3 omulundi gumu tukuwerako omulambo gwa bwereere omulambo gwabwe ogenda kutwalawa customer care yeyo buli wamu wabeerawo customer care nembatoolo balina customer care ate gye bakubisa abaganda ate toyogera ku mutoolo gwo kati otandise owolereza abatoolo gw'oli mutoolo teri mutoolo ategeera nnyo biri awo nabona omusiru waliwo asinga abatoolo okubala abaganda be bokka bategeere ebisembayo baganda bannange mumpe ku bugalo bannange mutemunswaza Saabasajja Kabaka waliwo asinga abatoolo bano okubala babala ki ne makampuni amanene be accountant nga ki ate wamanyira nti omutoolo abala mu nnaku nkulu nga zino Christmas ba Easter ng'abala ki tulula wano gayaza wano Kaleerwe oba Kanyanyasa wano Kaleerwe wano walina linnya tosobola kusala mutoolo tosobola kusala mutoolo n'omujjako enviiri 15,000 omutwe gw'enviiri n'omujjako 15,000 wano azesala agende footpot munene amusalira olwasa ulira endongo n'asigaza ennya ulira endongo agenda footpot ne bamusalira 10,000 kati agenda yatya alinya taxi yammeka ena kitundu ate amadda 5 zemmeka ndinako sente nnyingi bazindemula Amooti tubadde tujja tusinganya accident omanyi ennaku zino baakata emirimu kati abatakisi balina waasiwaasi batikka abantu abaaba kati takisi ebadde ebulamu abantu babiri ne wajja omukyala jjukira obudde bubadde bwa lwaggulo ne wajja abakyala bano bannyinazi ba malaya jjukira malaya obudde bwegula atambula akaduuka kali openi jjukira atunza ayolesa yakola ki yamazaawo segera kati waze n'atuula ne wajja bambi omwami abadde alina obugaalubindi ng'alina n'akati tulowoozezza nti swaga kumbe si swaga muzibe kati n'atuula n'amuliraana
kondakita n'agigala dereva n'akoleeza kati dereva avuzeemu distance ntono nnyo oba yeekanze eki n'agenda agikuba ekigobwe paba naye kakasiza nti mukama katonda muyaaye mu takisi ennamba muwonyemu omuntu ogu muzibe yawonye kati muzibe mu kuwona engeri gy'abadde aliraanye malaya kati omugono gwe gugudde mu kaduuka kaani tumusiŋŋanya ali awo awammanta nga bw'asaba buyambi nga bw'akaaba waalaalaalaalala bannange mutuyambe uliro na accident kyemukoze mukama tasigaza namannyo mpulira kibuno kyeleele waalaalaalala yabadde n'olulimi lumu kati mpulira ennimi ziri bbiri oba kigiraasi ekirusaze waalaalaalala kirabika abadde musiraamu wulira omulevu gwe Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga
baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli